Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Amawulire agaakagwawo galaganga President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ali stranded abroad bw'agaaniddwa okuyingira mu nsi eno eya Angola. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza agaaniddwa okuyingira Angola era bwe njogerera passport ye bagiconfiscatinze bagiwambye. Tetumanyi nsonga lwaki ng'oggyeko okuba nti abadde ne valid passport saako n'ebyetaagisa abadde ne invitation card emuyise ku mukolo gw'abadde alina okuba nga akiika. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza wali eri ku Castro de Fevereiro International Airport, Angola. Abadde atravelinga ng'agenda Luanda ku Democracy Forum PAD organization eno eyabadde ekoleddwa eri mu Forest Foundation. Newankubadde abadde alina passport ng'eri valid nga documenti ze zonna ziri valid, abadde alina travel kibayita valid travel documents, ebyesaanizo byonna nga kwebiri bikyaliko tebinnaggwako, bitambuliso bye byonna nga kwebiri, naye abadde alina ne kibayita official invitation mu Angolian. Aba Migration Authority babarinze interest ye tebamukkiriza kuyingira nga tebawadde na clear reason lwaki tebamuganyiza. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza newankubadde guli gutyo si gwe gusoose okubanga abantu bwe bati naddala abali mu byobufuzi bagaanibwa mu ggwanga lino. Twako eri kusinziira amawulire agagenda mu maaso agalaga kusinziira ku history galaga nti no vice president omu yagaanibwa saako ne leader of opposition wa Tanzania naye yagaanibwa ku kisaawe kyekimu. Kati no twebuuza nsonga ki eri emabega wa kino eri omukulembeze leader of opposition okugaanibwa okugenda mu nsi ye gy'ayagala era eggwanga erya Angola kiki ekigenda okutegeeza eggwanga, kubanga eggwanga kati ebitunuulidde byonna tetumanyi nsonga lwaki kiki bamwagaza, lwaki bamusibye, lwaki bawambye passport ye, lwaki taganyiddwa kugenda. Gwe mukwano gwange jangu mu comment section otuwe ekirowoozo lwaki olowooza embeera eriwo eti eggwanga erya Angola kiki kye libala. Nkwanirizaako mu comment section n'obubaka obwo kamukulekereko. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku UG Update TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda.
Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 6794 eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde kati buli muntu alina kubeera vigilant olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali gwe beera ng'omanyi akaseera wekanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebibatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo so kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino so nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mwebatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.